الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أن نسألك خير كله، اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظا للمرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. اللهم إنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. katugenda maaso n'okwogera n'okusomesa n'okwejjukanya ku kigambo ekikwatagana n'ensaalwa n'ekiiso. olwaleero katusomeko alwiqaya min alhasad wal ain qabla wuqu'i. kaida usuli egamba alwiqaya afdal min alilaj, okugema kusinga okuwonya oba okujjanjaba. byonna bye tusomye kuba tunoonya ssanyu, teweerabira nkujjukiza titwagamba omuntu ayinza okwebuuza nti ndibeerako ddi awo nga nyine ku ssanyu, nsaala nsiiba nkola buli kimu ekirungi gye twava emabega. naye abamu ku ffe tutegedde toluusi tuyinza okubeera nga tuli abba ma'yun, nga batukubadde ekiiso. kasooke nkugambe nti omuntu n'ejjinni si byokka bye bikuba ekiiso, wabula n'ebisolo bisobola okukuba ekiiso nga kapa. akasolo ako tubeera nako mu nnyumba, naye akasolo ako kalina ebitendo byako, so tekamatira buli kyoba okawadde. nekyalibadde kirungi bwe kaba kaze gy'oli olina kyolya okubako kyokawa, kayinza okukaaba ne katoma, oba oli awo n'ofuna obuzibu. n'embwa bekityo abaziina awaka. n'ekisolo nzo kisiba wali kyandika okukaaba nga gwe noolya. bisinga nnyo tukubira obuzibu, okutufunisa obuzibu bisala byokulya. newabaawo ebintu ebitali bantu nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayogerako nga atugaana okukuba emisoto egiyingidde mu nju, naye n'atukkiriza emisoto ebiri gye nakutegeeza, albatara wa dhata futain. n'agamba nti emisoto egyo gijjamu embuto z'abantu nga bagitunuddeko, bakyala zisiba amaaso g'abantu nga bagitunuddeko. buli muntu nabbi yatukkiriza kubeera nga emisoto tetugitta n'ebirala. naye obusiraamu bwatuterawo nga butugaana okugenda mu shiriki, ne bututerawo enkola ey'okwegema, era nga bwasanga abantu balina engeri gye beegemamu. wano mu Buganda omuntu bwakukuba ekiiso oba bwakukungiriza, oli munaamugamba nti nsunaako ojja kunkozza, oyinza okundwaza. naye obusiraamu bugamba nti weegeme ekiiso nga tekinnaba kukutuukako. ekisooka ya hadisi ya Imran bin Husayn anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaala. Imran bin Husayn yagamba nti omubaka yagamba al-fatihata al-kitab surat alhamdu wa ayat kursiyu. ayat kursiyu la yaqra'ahuma, tezisoma zombi, tayinza kuzisoma abdun omuddu fidaari mu nnyumba. fala tusibuhum fi dhalika al-yawm aynun insu aw jan, ennyumba eyo neefuna ekiiso ky'ejjini oba eky'abantu.
nga kyalibadde kirungi dawahu dairima kyalibadde kirungi omuntu buli lunaku osome essuula eyo ne ati kurusiyo n'enniya y'okwegema ekiiso. okwegema okulala indama yakhsha al-ainu isabatun ainuhu lighairihi au malihi au abnaihi. abamu kuffe twemanyi nti tulina ekiiso, abalala tebagamba kiiso, bagamba nti bemanyi nti balina akalimi akabi, abalala bemanyi nti bwakwata mu bintu bya banne bidiba. omuntu yenna bw'aba atidde okutuusa ku munne obuzibu oba okutuusa ku maali ye oba okwetuusaako obuzibu oba ku baana be, faliyakul kintu kyonna kyalaba nga kimwemungisiza kirungi agambe masha Allah la quwwata illa billah. kubanga kyekyayogera omusajja oli ne munne ashabul kahfi musurati kahfi, oli bwe yayingira ennimiro ye munne yamunyonnyola, Allah n'akiteeka mu likodi. lamma rawiya an Anas radiyallahu anhu, ne hadisi ejjuwa ku Anas okusoma kutonda kubeere ku ye, anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qaala, tumbaka yagamba man raa shay'a, omuntu alaba ekintu fa ajabahu, nekimwewuunyisa oba nakikungiriza ng'ayagala kikungiriza, faqaala ma sha Allah la quwwata illa billah, nayogera ekigambo ekyo, lam yadurruhu, takituusaako kabenje. namba 3 satru mahasin man yakhsha alayhi isabatu bil ain. olwawulira ng'olina ekintu ekirungi naye ng'otya abantu bukituusaako akabi, kibikkeko. kyovula nti abazungu basoma hadisi eyo ne bagimanya, tazimba kizimbe okujjawo nga kitaddeko sitira, akitaddeko ekikomera, tekawo n'omusirikale akubuuza onakwenda wapi, abeeno bateekerako ddala abalugwala nga tamanyi na lulimi lwo bateekeko. naye gwe tonaana kuzimba nyumba, wakagula poloti noga nti nyumba jangu kutwala olayo wengenda okuzimba, gwotwala tamanyi talina sente zigula nyumba, ate badde kusuubiza nawe okufuna sente ezo, n'omutwala nassizaayo ebikoowe 10. bwebaleggula kati ogenda kuzimba efaanana etya, ogenda akasajja ne kamukolokoota, akasajja ne kamukolokoota. waliwo omuvubuka omu yagamba munne yamulaga ebirungi bye byonna, n'amugamba nfunira akadomola ka lita 5 kateekemu amazzi njije, n'agenda emanju n'addukana. n'amugamba ky'oŋŋambye kinkubye mu lubuto, sikusuubiza kuba na bintu bino, wabijjawa? bannaffe tulina ne bye tukola. wallahi ebintu by'omuvubuka byonna byayonone. kasita omuntu omulanga ayinza okutuusaako ekintu kyobola tuwa amma bini'mati rabbika fahaddith, kyengera Allah kyakuwadde kyogereko mu surati Duha, kyengera Mukama Katonda wawe kyakuwadde kyogereko nga kimaze kuggwa. abantu tunakola hijja nti nsuubira omwaka ogujja okukola hijja, olina naga nti katukirabe agikola, katulaba baana agikola, abantu bepanka. shaitani kushobora Allah ayogera mu Qur'an ekitiibwa n'agamba kulli ibadi yakulu billati hiya ahsan, gamba abaddu bange boogere ekisingako okuba ekirungi, inna shaitani yanzugu bainahuma, shaitani egwawaawo woyogeredde yo neekola kaweefuba okulanga yonoona ekyo kyoyogedde, kubanga yo mulabe waffe. n'olwensonga eyo tugamba obeera ng'olabye ekirungi kyo kibikkeko kireme kutuukibwako kiiso okusinziira ku busobozi bwo. namba 4
qira'atu mu'awwidhatayn wa tahsinat wal adiyat an-nabawiyya, okusoma oba mu'awwidhat yakul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bil falak ne qul a'udhu bin nas, oba okusoma falaki ne nas naye ate nga ikhlas oleka yaki zisomenga kumakya, zisomenga olweggulo. Nabbi yazisomanga mu bifo bingi nnyo, yazisomanga kumakya emirundi 3, nasomanga olweggulo emirundi 3 yamalanga okusaala eswala eza faradha, subuhi, abamu bagana ne asiri, abagana ne magaribi. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomanga essula ezo buli luvannyuma lwa swala, dhuhuri, asiri, oba dhuhuri neisha, oba dhuhuri nasiri neisha. Era nazeezo zennyini Nabbi ze yasomanga ng'agenda okwebaka nawanda obulusi neyesiiga. Era ze yasomanga ng'ayina enkenyera gy'afunye mu mubiri gwe. Essula ezo nnungi nnyo okubeera nga tuzikozesa. Watahsinat, n'enkomera endala nga ayatu kursiyu, amana rasul, n'edduwa Nabbi ze yatuyigiriza nyingi nga bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'un alim, kumakya emirundi 3 n'olweggulo. Nabbi atukakasa ntofuna buzibu. Namba 5, alwikayatu min alhasad jinn wa awratu bani adam ibn adam. Katale ejjinni lisinga nnyo kwagala bwerere bwa muntu ng'abadde ayingidde mu nju neyejjamu engoye, likuba nnyo obwerere bw'omuntu ekiiso. Kati wano bakuga nti gema ensala y'ejjinni n'obwerere bw'omwana Adamu. Fakad rawiya an Anasi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hadisi ngejiwa kwa Anasi nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba, sathiru ma baina ainul jinn, okubikka wakati w'ekiso ky'ejjinni, wa awratu bani adam, n'obwerere bw'abaana ba Adamu oba ibn Adam, mwana Adamu. An yakun, ye muntu okugamba, an yakuna rajul, ye muntu okugamba, almuslim, muntu omusiraamu n'agamba, idha arada an yatrah thiyabahu, oba yagadde okwejjako engoye ze ava kukola, topapanga bupapi. Mumaaso byensuubira okubeera nga twejjukanya tugenda kusoma amajjinni tugamanye mu nju, agabeera mu nju, agabeera ebweru, agabeera mu ki byonna. Naye mu nyumba zaffe Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, ma min baiti miyuti muslimin, teri nyumba mu nyumba z'abasiraamu, ila wa fi saqfi baitihim jinnu min almuslimin, mulimu amajjinni amasiraamu. Tegamba buli nyumba ebamu amajjinni agakwatagana n'abantu b'ennyumba eyo. Batekawo ekyokulya agakka ne galya, tekawo ekyemisana n'ekyeggulo gakka ne galya. Nabbi hadisi eyo weeri. Kakati tugamba ti omuntu bw'oyingira mu nnyumba yo togezaako kuggyako ngoye zo okujja nga omaze kugamba bismillahi alladhi la ilaha illa hu, bismillahi alladhi la ilaha illa hu. Tutera okutunula ffene Uganda netutunulira ku Bukedde nga waliwo omwana gwe baakutte, sajja nga sebuduvutto, naye omwana oyo bamuteekako sitira. Sitira eyo oba ekibikka, ono kagwe ensonyi bamulaga, abantu yonna bamulaba, naye ono gwe basonyiwazizza ne bamuteekako sitira eyo. Gwe osobolera okukola ekyo, Allah batasobolera kukola kisingako awo ku bitonde byombi, gwe omuntu n'ejjini nga tegwe yakutonda, kasita oyogera edduwa eyo shaitaani batakyasobola kukulaba. Kale no kikuyamba shaitaani obuteepankira ku mbeera yokubeera nti ojjeko engoye. Rawahu Ibn Sina. Enkola ey'omukaaga, wakala satru ma baina ayni ljinni wa awratu ibni adam wa bani adam idha dakhala ahaduhum alkhala'u an yakuna bismillah. Okubika obwerere bwaffe tumanyi nti khala, toilet oba latrine, nyumba z'amajini.
mwana wattu toyingiranga okujjawo ng'osomye edduwa ezo. Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Oba bismillah. Shaitani nedduka teyagala kintu ekyo ng'okikulembe, teyagala kikolwa kyonna ng'okikulembeza n'erinnya lya Allah. Ekizibu abasiraamu twamanyiira ebintu ne bitulema okumanya, twamanyiira obusiraamu ne butulema okumanya. Bw'omuganda gamba bismillah okukakkana ng'atajoogedde kubagambye bismillah eno eyaffe eya bulijjo, n'akijerega genda okukakkana ng'afiiriddwa. Naam, tuli mu kutandika okuva gye tubadde tujja soma tulaba obulabe obwo. Tugamba ensonga y'omunaana ey'omusanvu naye kutegeeza ekyo naye eddwanga ekyuseemu erega nti bw'oba ojjako engoye zo gamba bisimillahi alhakim. Rawahu ibn abi dunya otabarani fi awsat. Ebigambo tubijja mu kitundu ekyo. Namba munaana raka Jibril nabi sallallahu alaihi wasallam birukiyatin hiya. Omubaka Muhammadi Jibril yajjako nemusanga mulwadde kibataatunyonnyola yali mulwadde ki, n'amujjanjaba bw'ati bismillahi arkik min kulli da'i yu'dhik min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin Allahu yashfik bismillahi urkik wallahu yashfik. Rawahu Muslim. Jibrilu yajjanga nejjanjaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'afunye enkenyera. Naye byonna ebyakolwanga ku Nabbi kuyigiriza ffe tubeere nga tuyiga. Nabbi lyali ssomero, naawe osobola okugaa nti bisimillahi arkik min kulli da'i udhik min kulli ayni aw hasid Allahu yashfik bisimillahi arkik, ng'ojjanjaba omwana wo. Olaba byakola tebitegerekeka, olinako knowledge gy'ofunyeeko nogaa nti omwana wange kamujjanjabe, n'omujjanjaba emirundi 3 ku makya naye ne bw'oyogera ekisingako awo kubanga bw'oddiŋŋana ekintu Allah akyagala nnyo. Ensonga y'omwenda kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu Hasan wa Husain radiyallahu anhuma. Nabbi yakingirizanga Hasan ne Husaini bazzukulu be bombi abazaalibwa Fatima ne Ali. Wayakulu ng'agamba u'idhukuma bikalimati llahi tammati min kulli shaytan wa hammati wa min kulli ayni lamma. Yasomanga edduwa eyo ekwetaaza okugiyigira ddala. Olw'okuba baali babiri yakozesa swiga eyo, dhamira eyo, u'idhukuma bakingiriza mwembi bikalimati llahi tamma n'ebigambo bya Allah ebijjuvu ye Qur'an ekitiibwa min kulli shaytan wa hammati wa min kulli ayni lamma. Kati edduwa yeetaaga ogiyige obeere ng'ogikingiriza naawe kennyini oyinza ogaa nti a'udhu bikalimati llahi tammati min kulli shaytan wa hammati wa min kulli ayni lamma. Edduwa ezo nga tukyayimiddeko awo nnyingi naye ziba zikwetaaza okuzimanya n'okuziyiga n'okuzongera okuzisoma ennyo olw'ensonga tumbaka yazituyigiriza. Katusomeeko nga 3-4. Esooka ye gye tusomye a'udhu bikalimati llahi tammati min kulli shaytani wa hammati wa min kulli ayni lamma. Eyokubiri a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa. Abamu bawongerako wa dhara'a wa bara'a, naye riwaya esinga obungi zikoma min sharri ma khalaqa. Dhikiri endala a'udhu bikalimati llahi tammati
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بالخير يا الرحمن. eyo dhikiri y'amaanyi nnyo kubanga nabbi Muhammad yamujjira Jibril yagimuleetera nga nabbi ali nnyo genda mu ggulu. Shaitaani yajja n'ekitawuliro, Jibril nemugamba nti shaitaani yiye jja noyinza obutagiwona, soma ebigambo bino Allah agikubedde ebbali olugendo lutambule bulungi. Nabbi yali akwata nnyo, Jibril negimusomera tiyanguwa gamba. Nabbi natandika okusoma nti a'udhu bikalimati llahi tammati allati la yajawuzuhunna barru wala fajir min sharri ma khalaq wa dhara'a wa bara'a wa min sharri ma yanzilu minas samai wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma dhara'a fil ardi wa min sharri ma yakhruju minha wa min sharri fitani al-layli wan nahari wa min sharri kulli tariqin la tariq yatruku bil khayri ar-rahman. Shaitani nebula nawe ekwetaagisa okugisoma emirundi egiweranga 7. Gemaanyi Allah ge yawa abasiraamu, gemaanyi Allah ge yatuwa. Tosobola kusoma bigambo ebyo enkya omuntu nakkuba ekiiso ng'okedde ku makya ne weewa obudde. Buli dhikiri n'okisoma emirundi 3 oba 7 oba 9 oba 10 oba 14 n'owaayo obudde n'olumba omulimu ogenda okukola. Kizibu nnyo okufuna obuzibu obwo. Biiznillah. Bismillahi arkik min kulli da'i udhik wallahu yashfik. Nayo dduwa weeri bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Nayo dduwa weeri dduwa zikwetaaza okuyiga. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu dduwa eri gye tusomye gye yasomera Hassan wa Husaini ng'abakingiriza bwe yamala yagamba abaswahaba abaaliwo inna abakum Ibrahim. Edduwa ezo nkadde tolowooza nti zaakakati mpya ku ggwe. Yagamba nti taata wammwe Ibrahim kaana yu'awwidhu biha Ismaila wa Ishaaka, yalinga nazo zaakozesa ng'agema Ishaaka ne Ismaila ne Ishaaka. Rawahu Bukhari, hadisi ejiwa ku Bukhari. للمريض أن يقرأ على نفسه الفاتحة وقل هو الله أحد ومعوذتين وينفث في يده ويمسح بهما جسده. Ate bw'oba olwadde bulwazi ng'olaba olina obubonero obwo, soma essula ezo 3 owande obulusu mu mikono gyo weesiimula omubiri gwo ojja kuwona. Kuba Nabbi we yakolanga. Era فعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة قامت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض بيرينغا رد أحد من أهله ومكبات ومن ينبي نفث عليهم بمعوذتين yamuwandira ng'obulusu ng'amaze okusoma kul a'udhu bil falak ne kul a'udhu bin nas. Falamma marduha alladhi mata fihi, Aisha ganti naye Nabbi bwe yalwala obulwadde Mungu mwe yamuyitira nayafa, ja'altu anfathu alayhi, nange namuwandira ng'obulusu, wa amsahu biyadihi nafsahu, naye nawandanga mu mukono gwe gwennyini, liannaha a'dhamu barakahu min yadin, olw'okuba omukono gwa Nabbi we gusinga mu baraka okusinga ogwange, nga nsitula omukono gwe ne musiimula. Kitegeeza nti eddagala liri wano ddingi. Soma kul Allahu ahadu falaki nas nga tonnasoma birala kuga nti ate kannunge kaka. Kozesa ikhlas falaki nas, gisome emirundi mingi nnyo kuba Nabbi bwe yasoma. Tekakuleeta Bakara, tekakuleeta Yasiini. Kozesa tugoberere. Mu Busiraamu ebintu bibiri bw'obikola ibada gy'okoze etuuka. Ibada gy'okoze etuuka biiznillah.
al-ikhlas wa mutabaa, kubeera nga ekintu ekikakasa ddala nti kituufu n'okukikola ng'omubaka bwe yakola. Ebirala jangu nabyo mpola mpola, naye ekyo kikulu nnyo okubeera ng'oli mwerufu n'okugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. عن أبي إسحاق عن حارثا عن علي رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم. Wikaya eno gye tugenda okusembayo tugende mu kujjanjabira ddala nakwo twogereko kitugwogeddeko. Jibril alayhi salatu wassalamu yajja eri Nabi Muhammad ebyengana n'emirimu biri ku ye. Wajada mugtaman, n'amusinkana nga yeekapye ekyenyi kye kyekapye atunula binsobedde. Faqala, Jibrilu n'agamba, ya Muhammad, wange gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma hadha al-ghammu alladhi arahu fi wajhika, birowoozo ki byendaba mu kyenyi kyo nga ndaba toli mutereevu. Qala, n'amugamba, al-Hasan wa Husaini aswabatuhuma al-ayn, munnange ekinnakuwaza bazzukulu bange bombi Hasan ne Husaini babakubye ekiiso. Allah, bigambo byali bizito nnyo. Njagala otegeere ma fi minna oba ma minna yanju min al-ayn, teri mufa ayinza kuwona kiiso. Ne bannabbi bakityanga. Tunya Yakubu bwe yayogera endulwe, temuyita mu mulyango omugumu baana bange, muyite emyango mibiri, ng'atya kiiso. Kyaba kakati nabbi bazzukulu be baabakuba ekiiso, beera nti bazzukulu bannabbi. Allahu akbar. Jibrilu teyamuwaka yagamba, qala sadaq bil ayni, mazima kuli ku kiiso kyoyogedde kiiso kizibu. Fa inna al ayna haqqu, ekiiso mazima. Jibrilu ekakasa nabbi. afala awadtuhuma bihaulai alkalimat, ng'omuntu bayinza okugamba nti kiki nti abaana bange balwadde, kiki nti namusuna, nti namusuna oba olukusense measles mbi nnyo ennaku zino, naye abaana batuladdeko mu ddwaliro. Kati ne Jibril yabuuza, obakingirizzaayo ku bigambo bino? Wabakozeeko first aid? Wabajjanjabyeko n'ebigambo bino? Kala wama hunna ya Jibril. Maka Muhammad yalinga talina kyamanyi okujja ku Jibril kyemuleetedde oba kyamuleetedde. Namubuuza bye biriwa wange we Jibril. Kala n'agamba, qul, gamba gwe Muhammad, Allahumma dha sultanil azim wal mannil qadim wa dha wajhul karim ولي كلمات تامات والدعوات مستجابات عافي حسن وحسين من أنفس الجن وآين الإنس يا رب العالمين. yagamba nti basomere ebigambo bino, Allahumma dha sultana azim والمن القديم وذا وجه كريم ولي كلمات تامات والدعوات مستجابات عافي حسن وحسين من أنفس الجن وعين الإنس يا رب العالمين. نبي نابي السماء مبكى صلى الله عليه وسلم wamala okubisoma ebigambo ebyo, faqala nabi sallallahu alaihi wasallam faqama yalabani bayna yadayhi. Bweyamala okubisoma bazzukulu be baasituka ne bayimirira ne batandika okuzanyira mu maaso ge nga bamaze okuwona. Waqala nabbi, olwokuba yali atwagaliza nnyo ebirungi, n'agamba awidhu anfusikum
awidhu anfusakum ebintu ebigambo ebyo mubyekingirize mmwe mwennyini basahaba bange wa nisaukum ne bakyala bammwe wa auladukum n'abaana bammwe bihadha ta'widh nga mukozesa enjogera eyo oba ennekingiriza eyo edduwa eyo Jibril gyempadde fa innahu lam yata'awwadh muta'awwidhun bimithlihi kubanga beekingiriza naye eno eri special ayinza kwekingiriza na bigambo ebyo ate omuntu n'afunamu ekenyera era nze naye bwe nagimanya negiyigiriza famire yange tugisoma ku makya n'olweggulo biizinillah tusobole okubeera nga twetangira ekiiso mu kwejjanjaba waliwo rukuya za ayinu weziri ne ku neeti kweziri naye tuyigeko ennyangu singa olaba nga olwadde kati na bino biyitegeere tugenda nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ashifaau lithalatha obujjanjabi buli mu bintu bisatu ekisooka dawaawu ilahi eddagala lya allah lino litusomyeko Qur'an ekitiibwa n'edduwa z'omubaka Muhammad wala ashabi n'okukozesa emiti eddagala ly'emiti wakilahuma n'okukozesa byombi katwaga tukozese byombi nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba waliwo obutto bwenjagala tusomeko ye zaituni olive oil naye kika kibayita extra virgin okwata oil oyo n'omuteeka mu ngalo bwoti omuyiwamu mu ngalo kati n'oyanjuluza engalo n'osomera mu kulu allahu ahadu emirundi 3 oba 7 oba 21 emirundi mingi nowandamu obulusu neweesiimuula ng'era bw'osoma ikhlaasu eyo n'omala n'osoma falaki era n'oteekamu n'osoma falaki neweesiimuula wenna n'osoma nnansi neweesiimuula wenna oba ozitwala zonna omulundi gumu n'osoma omulundi gumu kubanga yali nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi yennyini yatulagira naga nti kulu zaitu mulye olive oil wadihinu bihi era mwesiige kati bw'ogatta kiri nti nabbi yawandaga mu bibatu ate yakulagidde okwesiiga n'oyiwa olive oil mu kibatu ate n'osoma essuula ezo 3 oba okozesezza eddagala ly'emirundi 2 ng'ate lyonna nabbi yalitulagirira neweesiiga omubiri gwo gwonna ojja genda okulaba ng'embeera eyo ekoze eki eteredde oyinza okubeera nga obubonero obulabye kati epointi ngimaze lowooza okusingako awo oyinza okubeera nga obubonero obwo obulabye naye ng'oyagala kukakasiza ddala ndiko ekiiso ye tukugamba kozesa methods 2 oba 3 esooka osobola okutuula bulungi ng'olina newuzuyo niwe oba togirina kuba omusiraamu taba munagisifu naye okubeera newuzi kyekisinga n'osoma bisimillahi rrahmani rrahim oba bisimillahi awaluhu wa akhiruhu ng'olannamye bulungi n'osika omukka bisimillahi awaluhu wa akhiruhu n'osirika akaseera n'osanga osoma n'osirika akaseera n'osanga osoma enkola bweti bisimillahi awaluhu wa akhiruhu bisimillahi awaluhu wa akhiruhu bisimillahi enkola bwetyo n'okitwala eddakiika 3 bwe mubaamu shaitaani otandika okuwulira okukankanirira oluusi ofuna ebintu ebijja mu mubiri gwo kuba shaitaani batekyasobola kukozesa oxygeni oyo ng'osomeddeko linnya lya allah bweba ekyo ekigambo kikuzibuwalira soma bisimillahi yaffe eŋŋanda yennyini ya bulijjo bisimillahi rrahmani rrahim osika omukka ogumiikirize eddakiika 15 oba eddakiika 21 oba eddakiika 3 naye bw'okola 3 oba okoze bulungi
ekyokubiri bw'oba tokoze bwotyo tula wansi weewa obudde kikola nnyo kino osome swati falaki okumala essaawa 2 ojja kukungiriza ekigambo ekyo ng'olwonkolayo naye ng'obulwadde osiranye ofunye obuzibu bungi okumala ebbanga nedda essaawa 2 zikolema zikumiikiriza abantu nga bwojjukira lwabeerako mu ssabo ne mukuba engalo okuva ku ssaawa 3 ne mutuka ssaawa 9 nga lubaale tannajja oyo akuwona kiraba lubaale tannajja enkyate ne muddemu nezikuba bupya n'obukazi obutanaaba maaso naye wano bakuwadde essaawa 2 soma kul audhu birabbil falaki ng'eriko ne bisimi tobala ya ssaawa onoogenda okugisomeredde essaawa 1.5 nga buli kimu kyonna kimaze okwezuula owulira empewo okankanirira era totegeera nti oli mulwadde weweekyekinga ate nga bwewejjanjaba kubanga shaitani yonna gyefeekoma teyagala kuddiŋŋana kintu kigiruma era etandika okutiisatiisa naye oba oba ogijjanjaba kati essaawa 1.5 osoma ekyo naye eddakiika 3 ziba zikeddeyo osoma wa min shari naffaathaati fil uqad wa min shari hasidin idha hasad wa min shari naffaathaati fil uqad wa min shari hasidin idha hasad wa min shari naffaathaati fil uqad wa min shari hasidin idha hasad ensonga ekintu ekyenkwalagirira kiri mujarrab kyakolebwako era kikozesa nnyo okubeera nga abantu bajjanjabwa wejjanjaba ng'oli eyo yinza okuba nga ondi wala naye nga bw'olaba nga kiyitiridde nnyo osobola okunoonya omuntu omusomi wa rukiya omulungi baba bamanyi okusingako awo naye mbadde njagala nnyo okubaako kyomanya noonya omuntu omusomi wa rukiya omulungi ne bw'oba ozze wange tewali mutawaana tukusomera aya eza rukiya nnyingi nga zikwatagana ku ayinu n'okuwa amagezi okusingako ku ekyo saba allah ekitiibwa atuddiremu atuwonye ekiiso ffe n'abaana baffe bakyala baffe n'aboolulyo lwaffe atuwonye ekiiso ne ku maali zaffe zireme kudolobonkana olw'ekiiso ekiiso kyaliraana eddogo kyobula nti wa min shari naffaathaati fil uqad eddogo min shari hasidin idha hasada era n'obubonero bwagala okufaanagana wa sallallahu alaihi sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum.